Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video eno ya nnaku naye nga mbadde nina okuba nga ngikola. Just a few minutes ago nga omukulembeze yakava eGomba. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya ng'akozesa omukutu gwe ogwa Facebook ategeezezza eggwanga nti omukyala gw'olaba ku screen awo afudde. Omukyala oyo ye mukyala wa Kibalama John Bosco. Kibalama John Bosco y'omu ku bannankyukakyuka abaabuzibwawo ab'ebyokwerindirira ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa June omwaka gwa 2019. Mu post ya David Lewis Rubongoya ategeezezza n'agamba nti very sudden by the sudden passing of Miss Nabukeera Monica Kibalama, the wife of John Bosco Kibalama, who was abducted on 3rd June 2019. Since then, Monica has moved everywhere looking for justice for her husband. It is most unfortunate that she has passed on before finding it. The exact cause of death is yet to be known, but the family has indicated that she was found dead in her bathroom. Very sad day. What a pity for those little children. Omukyala golaba ku screen amannya ge ye Nabukeera Monica Kibalama, ye mukyala w'omugenzi Kibalama John Bosco eyabuzibwawo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa June omwaka gwa 2019. Ye mukyala wa Kibalama era y'abadde asigaddewo ng'alabirira abaana ba Kibalama. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba, oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okuteekawo pressure nga babuuza Kibalama gy'ali, mwalaba ebyaliwo, Prime Minister w'eggwanga Uganda Nabbanja Robinah Musafiri yavaayo n'ategeeza eggwanga nti Kibalama John Bosco gavumenti y'emuyina, era ng'agamba nti yeenyigira mu bantu abaalumba poliisi emu. Ssemateeka w'eggwanga Uganda agamba tewali muntu gw'olina kuba ng'okeepinga in detention. Olina omutwala wabanga alina omusango avunaanibwe mu kkooti we gumusinga asaavinga ekibonerezo kye, we guba tegumusinga ateebwe unconditionally. Omukyala ono alwanye buli babadde bayita abakyala baabo abalina ababba baabwe abaabuzibwawo, omukyala ono abadde ashowing up. Kyannaku nnyo, mawulire ga nnaku nnyo nti ate n'enfa ye ekaabya amaziga, because SG agambye ab'eŋŋanda ze bagamba nti baamusanze mu kinaabiro ng'afudde, na buli kati tebannaba mmanya kiki kyamuviiriddeko kufa kwe. Mawulire nno ga nnaku era ndowooza simanyi mawulire gano oba n'omukulembeze yagafunye, naye gano gavuddewa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya yakoze post ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ategeeza eggwanga amawulire gano amabi ennyo. Kyemmanyi abasinga temunnagamanya, naye nze olulabye post eno ne ŋŋamba no, I need to come out, post eno abantu bagirabe bamanye what exactly is happening. Post yakagikola eddakiika 14 emabega. That is the post. Very sudden by the sudden passing of Miss Nabukeera Monica Kibalama, the wife of John Bosco, who was abducted on 3rd June 2019. Since then, Monica has moved everywhere looking for justice for her husband. It is most unfortunate that she has passed on before finding it. The exact cause of death is yet to be known, but the family has indicated that she was found dead
in her bathroom. Very sad day. What a pity for those little children. Kibalama yaleka abaana. Era omukyalo ono abadde akola bukubirire nnyo okulaba nga abaana be bambi bafuna obulamu newankubadde nga tebakuze ne taata waabwe. Kibalama yagenda obuzibwawo ng'omukyalo ono omugenzi kati ali lubuto. Era omwana oyo yazaalibwa kati giri emyaka emeka from 2019 tannalaba ku taata we. N'okwogera yatandika okwogera. N'okusoma yatandika okusoma naye nga talabanga ku kitaawe. Just imagine embeera eyo. Just imagine such a situation. Abantu bangi nnyo babuzibwawo, waliwo Kanatta. There are so many ababuziddwawo na buli kati. The government has failed to bring those people. Era abantu badde nga bagamba bannaye oba abantu baffe baafa tubeegayiridde mutulagirire omwabateeka at least tujje ebisigalira byabwe tubaziike mu kuziika okusaanidde. But there is nothing that these people are saying. Omukyalo oyo agenze okufa nga mu butuufu tategedde bbaawe gy'ali. Wabula ye akoze omulimu omunene ogw'okubanja bbaawe tapoye mpaka lwafudde. Ebyokuzibwawo kwa Kibalama byandibadde ku mabbali naye ekisinga okwasa ennaku ab'eŋŋanda bagambye omukyala yasangiddwa mu kiyiggo ng'afudde. Kyemanyi katugenda linda postmortem, tugenda linda lipooti ya police, naye that is the news. However much conclusion has not come out for the cause of her death, but the family members are confirming bamusanze mu kinaabiro ng'afudde. Temutugamba nti omuzimu gwa Kibalama we gwamusse. So expect a lot mu nnaku zino. Olunaku olw'enkya omukulembeze agenda agenda Sembabule then adde Eryantonde. Oluveeyo agenda kugenda Kazo. Agenda kubanga embarkinga on Western Uganda, that is specifically Ankole. So expect some rallies to be cancelled because I strongly believe omukulembeze ayina okubaawo mu kuziika omukyalo because ono abadde mukyala wa mulwanyi eyabuzibwawo. Mawulire ga nnaku tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze Etiisa. Mubeere bulungi, mweraba. Nsaba nnyo muntambulize vidiyo eno.